Angela Summer Namubiru, one of our best TikTokers. Omwana kyasinze okubeera followed actually ku TikTok mu Uganda when basili mistaken. Nense endala abantu batono nnyo abaweza following yo n'omwana bamuyise Angela Summer Namubiru awangudde African Social Star 2022 mu People's Choice Awards. Mukwano awards nabana ze balete Uganda bana ze batuletera si buno bwa award buno bwowulirako nti munange tutekeseeyo gundi sija nyinza okwogera awards z'abantu bambi nembalumya katugeze Tasha awards tesono na awards zange mu future no ulira awards oba ulide anywhere zina awards zakabye kulaba nti omwana w'obuwala ono azakola content we ngali so much into African stuff and all creativity traditionalism and all naye ate bano balabye nti ddala omwana ono asaana okuba nga abeera nominated wabula teyakomye ku nomination. She's so blessed yawangudde African Social Star of 2022. Kati mukwano I think these kids deserve to be celebrated. Oyo nogolaba ku screen yoyo Angela Summer Namubiru yaliko omuyimbi if I'm not mistaken omwana ono Betty yali ayimba ne baani bali bawala basatu Betty City Rock ya omwana ono yali muyimbi City Rock tetujjukirako nti group edo yagwa if wemba serabidde bulungi yagwa City Rock ebadde tekyayimba wabula yasala wadde ku TikTok omanyi buli muntu oba n'omukisa gwe wootamanyi kisobola okugaana wano naye genda kewalala try somewhere else. She's been on TikTok doing her best era munnange byagenze okukkakana ate kati afuuse star worldwide award yawangudde si bigambo bugambo si anti era munnange owangudde kikomyawo. This is something to really uplift her CV era wetwogerera Angela Summer takyali muntu wa bulijjo nga bw'obadde omulaba yoyo nogolaba ku screen zo yawangudde award eyo omwana omuto muwala African girl black beauty agolabyawo obudde bwo butambulidde ddala wabula twabalekedde emboozi ya VIP Jemeggulo VIP over the weekend bamusekula omumwa naye lwakuba gwayanguyo